Lukwaganizo kunsobola nze. Golaba mu Lukwago kusobola Baliwezo. Gwe twale tuliddeko. Gwe nolowooza nti Lukwaga ayinza okusobola Baliwezo. Lutalo lwa Baliwezo asobola Lukwago, Lukwaga asobola Baliwezo. Olunaku olwaleero luvudde mu bigambo ne lusiringibwa era ne lugenda mu bikolwa oluvannyuma lw'omukulu Elias Lukwago okujja nominatingibwa akakiiko k'ebyokulonda okusobola okuddamu okwesimbawo oluvannyuma lw'eddaaza oluvannyuma lw'emyaka 15 bweddu ng'atukunkumula. Njagala osigale ku vidiyo eno ngenda kubanga kubira tochi mu Elias Lukwago ate kubira tochi mu Baliwezo nga nkulaga ababiri obugubi bwe bayiseemu bombiriri okubeera nga banominatingibwa omubadde amasasi okuvuga tiyagaasa okuvuga n'ebisigadde bibadde bingi nnyo. Kati gwe kyenjagala atudde ku vidiyo eno gye tunaamalira njagala ombuulire Elias Lukwago oba Baliwezo era ensonga yo eri ki? Oli ready tusimbule? Wandika mu comment ti tusimbule. District I declare Lukwago Elias as duly nominated for the position of city. The party is TFF. Eyo yengeri Elias Lukwago jalangiridde mu mwaka kiko k'ebyokulonda olwaleero ennaku z'omwezi 5 mwezi ogwa Septemba mwaka 2025. Wabula njagala okujjukiza nti ekifaananyi kyolaba kya mukulu inginiya Baliwezo olunaku olw'eggulo naye ekike kyayengedde bulungi. I declare Baliwezo Ronald Nsubuga duly nominated. Katinga inginiya Ronald Baliwezo bamaze okumunominatinga mu kakiiko k'ebyokulonda olunaku lw'eggulo. Elias Lukwago yavuddeyo nga wamulabye emabega kaawo ng'akangaza nti wadde Baliwezo azze ye Elias Lukwago ekikwatagana ne fulaaga teyeetaaga ya PFF yokka eya NUP nedda wabula ye yalina fulaaga y'opposition ng'opposition okutwalira awamu. Nene jenkutte ye opposition abali wano mubeere ba mazima n'abatali wano n'aba bansojja ku luwonzi ani akutte flaga y'opposition mu kibuga Kampala wano na Lukwago nebwokuba enteega ku magulu nebwonsojja ku luwonzi nebwonkonjera nebwokuba n'okola ki flaga nsigala nsigala ne bakuyuliza amakooti ne bakuweebuula naye n'ogamba kama mbaya flaga sikita wakati nga inginiya Baliwezo abadde amanyiddwa okuba nti ye musajja ayogeza essajja n'okuba nti ayogeza amaanyi mangi. Elias Lukwago naye kati yatandise kubanga ayogera nga akangaza n'obusungu obw'amaanyi wabula ebifaananyi byolaba mukwano gwange kubadde kumbeera yavaawo mpitewo Elias Lukwago okubeera nti awaguza okutuuka kakiiko k'ebyokulonda tewabadde kusema. Twende tula ya jangu tula tugende litawo olunaku olwaleero Elias Lukwago lumuzizaayo ku lunaku abasajja lwe baamunona ewaka
ne bamunyiga ne bamugamba nti wuyi wamuma mujjukira bulungi enkalu zizza okunywa ebintu tebibadde byangu n'akamu olw'ensonga buli we babadde baagala okugezaako okuwaganya ng'abasirikale be baabo wamu n'amagye era Erias Lukwago nkugambye asanze akaseera kazibu ebintu tebibadde byangu yadde eddakiika emu. Mulodi Meya, empati ya Kampala. Mulodi wali, okitegedde. Otegedde ekintu ekyo. Nyamande batamba tugende. Neno kubere kodo kere ebyuma tugende gubirawo gutambulirawo. Kyokka tambulirawo. Obadde tugenda kuba leero. It's just for ebyewa Erias Lukwago nkakasa bulungi nti obirabidde ddala mukwano gwange abasirikale obwedda komandi baziisa wano nawali era nga buli aleeta effujjo baleeta fanya fujjo era nga bablockinga motoka wabula kankuze wa engineer Baliwezo Ronald oludako olweggulo waliwo abavubuka ababadde batambudde nga ba NUP era nga nabo bali ku kikungu kyekimu ekyokuba nti kigenda kakiiko k'ebyokulonda wamu n'okudda ku NUP abasirikale babasazeeko era embeera teyabadde nyangu n'akamu. Can you stop there? No. You know, can you stop there? Can you stop there? Stop the vehicle there. I will remove you alone. This is a taxi which you don't want. You remove this food. Remove this food and take out. Put up the engine. And make sure that this vehicle is. You remove it. You remove this one and take it to the line. I don't give a take him to the You're not going anywhere. You get him from there. Get him from there. No, get him from there. Remove him. Let's get him. Let's get him. Let's get him. Remove him. Remove him. Don't fight. Remove era gy'olabyawo mukwano gwange yabadde ow'omukulu ingini Baliwezo Ronald yafunidde nno ddala akaseera akazibu ekigendedde ddala ewala ojja kujjukira bulungi nti naye kennyini abasajja baasose ne bamukwatamuko awo abasajja babulokingidde ddala emmotoka za ingini Baliwezo wamu ne Waiswa Mufumbiro wamu n'abalala bonna nga bwe babadde batambudde apoliisi nebanga tebakkiriza kubaako we benyenyeza yadde okutambula mu nguudo nga procession obanga enteekateeka bwe yabadde wabula oluvannyuma lwa byonna oba bannyonnyodde bunnyonnyozi poliisi oba kyabadde nti baawuliziganyiza poliisi yamaze nebakkiriza nebaleka okuba nti beeyongerayo ate okudda wali omukulu ndowooza osobola omulengera inginiya emmotoka mwe yabadde ali at the time wamu n'abavubuka abangi ababadde bagyetoolodde wamu ne bannamawulire ab'enjawulo ababaddewo so inginiya Baliwezo naye yafunye akaseera kabadde kazibu nnyo
okubeera nti asobola okuyita mu basajja obusajja bwabadde buli wamu ku nguudo zonna ate nga bukambwe nnyo ojja kujjukira nti amasasi gaavuze wabula eyo tugenda kubanga tutuukayo kuba ate ne wa road mayor wetuba nti do twogera ku nsonga z'amasasi tiya gas n'ebibwatuka bikubidwa Lord Mayor yoyo gwolaba ku screen era olunaku olwaleero bwatyo bwalabise abadde mu colors ziri zennyini ezirepresentinga PFF wabula embeera abasajja gye bataddewo mukwano gwange embeera ewa Elias Lukwago bwetu bwerabise wabula wetukomawo okusaidi y'omukulu Honorable Baliwezo Nsubuga ate naye ekintu kyabadde blood olw'ensonga nti abasajja baatuuse paka ku kitebe kya NUP embooko yavuze sooka olabeko wano katono ku saidi ya NUP nti abasajja baakubidde eddala abantu nga ne woofukamira wansi n'owanika emikono abasirikale baalabiddwako nga basigala bakuutula ekintu ekyabadde kitiise nnyo era ekyennyamiza ennyo naddala abantu abataka banakulwa eddembe ly'obuntu bwe tukomawo ewa Elias Lukwago osobola omulaba omukulu yennyini ebintu bimutabuseeko wabula waliwo abavubuka bangi abakwatiddwa poliisi ababadde batambula n'owekitiibwa oba omukulu omulodi wa Kampala Elias Lukwago bano nga babakutte bubi nnyo era wano ne wobadde osala endalinga nobaga bannaye siina kyenkoze obusajja bubadde bukunyiga ne bukusitula jeeke ogenda ebintu biri waggulu nga bireegeddwa I didn't run. Let's go. I didn't run. I didn't run. Honestly. You're killing me. I didn't run. I didn't run. Now that you didn't see when I was passing this side. I didn't run and you were just accusing me that I was using force. byo byonna nga tusoose ne tubiza ebbali bwe tuddayo ku kyokuba nti omuloodi wadde akavuyo kabadde kangi era ayise mu ttanuulu okutuuka okubanga anominatingibwa kakiiko k'ebyokulonda omukulu wafunyeyo akadde okwogerako eri bannayuganda watunnyonnyoledde nti wadde bangi bo boogera ku biki bye banaakola ate ye byakoze bingi nnyo nti bw'ojjayo akatabo kaba kanene nga kajjudde buli kintu ekikoleddwa omuloodi mu myaka gye n'etaano egisembyeyo omusajja agamba nti akoze ne ssekokola yenna
twafulumya manifesto eno oba platform eno gye mwawulira ku lunaku olwokubiri ya mikonkaaga ne tunnyonnyola byonna bye tuzze tukola emyaka 5 era ne tubalaga ebituukiddwako ne bikyabulayo naye ng'ekikulu ennyo kye twasimbako essira kwe ku protectinga property yaffe nga bannayuganda abasajja bakatels bamafia beesomye okugulabinga buli kimu kye baagala okugulabinga batuta obutale batuta amasomero batuta amalwaliro beesomye okutwala enguudo kati bali ku myala ekinaddira bajja kujja ku maka gammwe nago bagatwale tetuyinza kukkiriza ekibuga kyaffe kibeere nga kiri mu mikono egy'abantu ab'olubatu nga be beefudde ba landlord ng'ettaka balibbyo weetuli nga tulaba era kyovulabo gwaffe gwa bakunga bannakampala tulwanirire property yaffe tugitaase bino si bya muniino si bya muzannyo si bya katemba si bya bulungi kugamba nti tukola bulungi bwansi bino bya lutalo lwanirira property yaffe wakati ng'omuloodi Erias Lukwago atakabana kulaba nti alwanirira property y'abannakampala ate ye engineer honorable Baliwezo Nsubuga alabira ddala nga Erias Lukwago talina bingi byakoze era nga omukulu yagamba nti ebizibu ebiri mu Kampala tannabiraba yensonga lwaki yasituse okujja okwesimba ku Erias Lukwago amukonole mu ntebe ate atuulemu asobola otutwala mu maaso naye nze mbadde nzija nkola ekisanja kimu ndekere ne ku bannanga abalala basobole okuweereza kubanga manyi nti Katonda teyatonda muntu omu ebizibu bya Kampala bitandikira ddala ku nguudo embi kyekyanyiiza nno nze okujja okwesimbawo lumu mba nvuga digi yange mpita mu kibuga emmotoka gye yava n'enkuba n'ekasuka guli mu bbanga okukakkana okugulu kuvuddeko kaakati okugulu kwavaako lwa kinnya lwa nguudo mbi nzize n'enkola okunoonyereza nga tufiirwa emitwalo 24 eza ebiseera ez'essaawa lwa binnya mu nguudo kati owamu nga tufiirwa tiriyoni 10 buli mwaka naye ng'abantu abafiiriddwa obulamu bwabwe bangi olw'enguudo embi kyekyo ekindeeta okulaba nti nga injiniya nzija tufikisinga enguudo ekyo njagala okiteekako nyisi yo ye mukulu engineer Baliwezo Nsubuga anno byenkuteredde ku screen mukwano gwange ayemu ku nkuyanja y'abannayuganda nga bwe babadde beesolisa okubanga beesoga abanga batambula n'omukulu amanyiddwa nga engineer Baliwezo Nsubuga okulaga nti obuwagizi bwabwe bonna bulina omukulu in fact bwe bavudde eri okwewandiisa gye kwabadde baze ne beesoga terevu ekitebe eki the National Unity Platform kati bwe tubanga tuvuddeko kaawo omuloodi Erias Lukwago alina ebirala byayogeddeko byagala okuba nti nno atereeza nga aweereddwa ekisanje ekirala wabula ebimu obiwuliza ate bikwataganamuko n'ebya engineer Baliwezo Nsubuga. We have fought, we've done that. Now this is a phase where we are going to emphasize implementation of these plans. The structure plan, the Kampala strategic plan, the education master plan, the sanitation plan, drainage master plan, street lighting master plan, and all these plans which require serious intervention. We are going to assert ourselves to ensure that we pitch for funding, even if it means getting it from the development partners, because there are a number of development partners we have engaged on this and they are willing to intervene and help us with the funding. So we are going to pursue it and ensure that we get adequate funding to do this. But primarily, protection of our assets, which are up for grabs. The drainage channels, the school land, public health land. I've mentioned also green belts and whatnot. We are going to jealously guard these assets. It's the reason I put up the fight. And finally, social justice, equity. Because my vision is to have a shared vision, shared prosperity. So we want to develop a Kampala which works for all, not a Kampala that works for a handful, specifically the cartels, the affluent, as opposed to all Ugandans, including the indigents, including what they term as the riffraff. We have to assert our authority to ensure that this city is sustainably developed for the people of Uganda, for all the Kampalans, not just a handful.
And that is where I'm putting my effort. Mulodi wali kati wawuliriza ebimu ku bigambo ebyogeddwa omulodi olunaku olwaleero ate osobola okuba nga oddamu n'okuba mu torch ku manifesto y'abali mwezi onsubuga honorable bye yabadde atusuubiza nga bannakampala sooka owulirizeeko wano katono tulabe. Agenda okukyusa ekibuga sisuubira wabula nzikiriza nti nze nsaanidde okukwata ekibuga kino olw'ensonga zino wammanga ezimu nga mukama wange azoogeddeko. Ekibuga otunula engeri gye kirimu kati kyetaaga okuddizibwa obujje. Ekibuga kino kivaamu ebitundu 72 ku buli 100 ebitwala mu maaso eggwanga lyaffe. Naye otunula engeri gye kifaananamu weewuunya. Ebizibu ebisinga ebiruma ekibuga byonna ebisinga bikwatagana ne engineering. Ndi mukugu mu field eyo, ndi engineer. Ntandikira ddala okusoma okudesigninga amayumba n'ebibuga. Nenzira mu course ey'okuzimba obuzimbi eyo nayo nagimala. Nenkwata course endala nga course yali ya era kuzimba nguudo na bizimbe. Kati ate nenkukuka nyeera mu kuzimba enguudo n'ebizimbe nga nina master's degree mu civil engineering. Awo nno nsuubira nti ebizibu ebikwatagana ne infrastructure development n'ebyokuzimba ng'ekibuga kwe biyimiridde nja kukisobola okukikola. Kubanga enguudo ziwa oba ziproviding ebitundu 98 ku buli 100 ku by'entambula y'Abannayuganda. Buli we zibeera embi tufiirwa ssente mpitirivu nnyo. Tufiirwa essaawa ezandibadde zikozesebwa okukola emirimu egy'amaanyi emitwalo 24 buli lunaku. Ne tufiirwa omwaka tufiirwa trillion 10 lwa nguudo mbi. Bw'oyogera ku kyenguudo embi noyogera ku myalo egitali bulungi noyogera ku buyonjo obwekkekwa mu Kampala omulodi wamuwulidde dda bulungi ng'ayogera ku strategic plan, drainage plan, sanitation plan n'ebirala. Kankwongere akavuvungana akabaddewo omulodi olunaku olwaleero. Tugende tuula. Jangu tuula. Tugende. Tugende. Itawo. Okumanya ebintu bibadde blood ennyo olunaku olwaleero abasajja beekubye eŋŋumi evugidde ddala awo nga balwana omulodi okulaba nti atambula n'okuyitawo abasirikale omuntu wa bulijjo ate abantu ba bulijjo obwedda be bakomandinga abasirikale abasajja babadde solidi
Muvayo. Byebyo no mukwano gwange nsobodde okukubira torch ku mbeera eyabaddewo ejjo omukulu ng'ajja Baliwezo Nsubuga nenkukubira torch ku bibaddewo olunaku olwaleero omuloodi waali ng'atuuka. In fact kati wetwogerera slogan eziri mu Kampala ziri bbiri. Abamu bagamba nti inginiya waali oba londa inginiya oba Kampala yeetaaga inginiya ye slogan ekozesebwa abatiimu Baliwezo. Kati ate ye Elias Lukwago slogan gye batembeeta yeyokubeera nti omuloodi waali, omuloodi talina gy'alaga, omuloodi akyayimiridde. Omulengedde bagamba nti omuloodi akyayimiridde. Wamma gwe mukwano gwange ali awo okusinziira ku manifesto nga wooziwuliriza, manifesto y'omuloodi Elias Lukwago wamu ne manifesto ya inginiya Baliwezo Nsubuga, gw'osuubira ani gw'osobola okuba nti oyimirira naye eddakiika eno, era ani gw'osobola okuba ng'ogamba nti akalulu akange ngenda kkawa ono, gwakalulu ogenda kkawa ani? Ogenda kkawa Baliwezo Nsubuga inginiya Ronald oba akalulu ogenda kkakwata bukolokolo okawe omuloodi wa Kampala omukulu Elias Lukwago, olw'ensonga nti Elias Lukwago ayagala kisanja kyakuna. Kati ate omuloodi ye aba agenda kufuna kisanja kye ate ye omukulu inginiya aba agenda kufuna kisanja kisookera ddala because ye kyatakabanako okuba ng'afuna. In fact yabagambe n'obagamba nze njagala ekisanja kimu era nfugira ekisanja kimu awantu n'envaawo. So bannaffe aba Hanibites bagamba nti oyagala byakulya by'abaana badda ku masomero, package bagirina, bakolera daddies ne bakolera cupcakes, donuts. Oyagala ku pizza osobola odaringa, bakubire ku 0709988508 bannaffe aba Hanibites. Ate bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi. Oli mu nteekateeka emaliriza ekizimbe kyo naye nga tonnamanya omusizi wa langi omukugu omulungi ate ng'alina abakozi abamala okukola ku kizimbe kyo mu nnaku ntono, agenda vaawa Alson Painters kyekyokuddibwamu kyo ku 0705 19 36 36. Abasiddi omusunsu ziri